Ssentebe w'olukiiko oluvunaanyizibwa kukulaakulanya abantu ku leediyo y'omutanda eya CBS Oweekitiibwa Kaddu Kiberu bw'abadde ayogerako ne bannabuddu abakungaanidde ku mbuga y'essaza lino abalambise ku ky'okulima Pamba era nga bategeezezza nti bwe baba baagala okumuganyulwamu balina kumulima nga bayitira mu bibiina by'obwegassi ebya CBS Pewosa. Naye kakati bwe mumala okwekunganya bwe muti mu gurupu ne muloka mukolayo ate ekyawaggulu naye ekyawaggulu era abantu bavuddewa eno mummwe kakati ekyabagamba bano abawaggulu bano kakati bebakuŋŋaanya ki Pamba wammwe. Pokino Jude Muleke mu bubaka bwe obumusomeddwa Sempiira Levi avunaanyizibwa ku by'obuwangwa n'ennono mu ssaza lino agambye nti enjiri y'okulima Pamba yakuyambako okufuna ekirime kinaayambako ku mmwanyi okusobola okwefunira ensimbi. Obwegassi eyadibizibwa ng'abantu abamu baakafuna obukulembeze yaleetera ebyobulimi obulunzi ebimu okufeebwa. Ebigambo bye byegatiddwako Dr. Nabadda Sitenda avunaanyizibwa ku by'obulimi n'obulunzi mu Buddu agambye nti okusinziira ku birungi byategedde ebiva mu kulima Pamba kibalaze nti bulijjo baafiirwa dda. Dda wano abantu ba Ssaabasajja b'e Buddu baalimanga Pamba naye yali yafeebezebwa olw'ebintu bitali bimu. Tubeebaza okuba nti baddukidde mu Ssaabasajja kubiriza jjo matikira ag'emyaka 3 okozesa ettaka lyaffe mu kyana ddala abavubuka kayitunda. Tubeebaza okuba nti bakomyewo okutujjuukirira tusobole okuba nga tuganyula mu ttaka lyaffe okulima Pamba. Pamba kirime kya ttunzi era mmanyi kijja kubbulula abantu ba Ssaabasajja okuva mu bwabwe. Omulimisa Ssega wa Hannington bano abasoomozezza engeri y'okulima Pamba era n'abakalaatira okugoberera amagezi agabaweereddwa. Kitegedde kati bw'oba osimba n'ogenda ng'osima ebinnya ku layini eyo ye fuuti eki emwemu kati awo n'osimba ensigo 3 ku 5 kati awo Pamba bw'akula nga alina amabanga eno atuula bulungi n'agaziwa naye ziba nsigo 3 tukuuliza bwe tulekamu ensigo ki emu. Florence Luwedde nga yakulira Pewosa agamba ekintu kyonna omwana kyayize asobola bulungi okukiremerako okutuusa ng'akifunyeemu. Eby'abaana abayiiya nga bakozesa engalo zaabwe byonna ebirabo tubigabye. Kitegeeza kintu omwana mu byonna by'omuyigiriza okuva mu kibiina ekisooka okutuuka mu ky'omusanvu ajja kuzuulamu ekitone kye kyasobola okukola mu ebyo byonna byayize n'agenda mu maaso n'asobola okweyongerako omutindo ye yennyini ng'akuze n'abeera ow'omugaso mu ebyo by'anaabayize. Ebitone kikulu nnyo